Greetings. I hope everybody is doing okay. Now this is what we're going to do for starters. Omulimu gwanyu gwakola video kika kino ogugwo gwa kuzongerayo. Omulaba Jeno Museveni. Comrade Nuwa Mutu yatugambye tayagala muyita Jeno Museveni. Ayagala tuongereko ekitiibwa ekirala. Ekyo ekitiibwa kya mukulembeze waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. So ono mulaba ngamba Jeno Museveni. Fesi gwe tudiringa naye as of now. Kankiddemu ono mulaba fete tudiringa naye ng'omuntu, tudiringa na system mwakolera, tudiringa na system emuli mabega mu bufunze. Kikyamu ggwe okufokasinga ku ye ng'omuntu n'oleka system gyakozesa okupaletinga, kubanga eyo mechanism esobola ne okusigala ng'ekola ono ne waba avudde mu kifaananyi. So kati gwalaba ono nga ekizibu nti wava mu kifaananyi buli kimu kiteredde. Ndi wano kuwa amawulire agasinga okuba amabi. Wuliriza, ono mutwale nga miryango g'edduuka, mu maaso g'edduuka, in the front of a shop. Ono njagala omukitwale nti just akulembedde maaso face. Emabega we ye wali system, ye wali abantu, ye wali abasirikale, ye wali abalamuzi, ye wali sente, ye wali propaganda, ye wali institutions ezimuyambako okutondawo mechanism oba system emukuumirawo. Wuliriza, okumwatakinga ng'okuteeka focus yo ku ye ng'omuntu, ku personality ye, tekitegeeza nti edduuka lyakulembera ligadde wakati ye ne waba taliiwo nga face, nga tokoze ku kiri mabega. Omuntu omulala asobola okutekinga over n'akozesa ebintu bye bimu byabadde akozesa okumulumba ye ng'omuntu as a person, n'olowooza nti simply face yono kyekizibu, kimufuula w'amaanyi nnyo. Abantu batandika n'okumutya by the way, ne batandika okumugulumiza ng'ow'amaanyi nnyo atakwatwako, ate ye ne kimuyambako okozesa obusungu bwaffe okusiga ekifaananyi nti ye victim n'anyweza control. Mu bufunze bw'omufuula discussion eya buli kaseera n'omufrontinga nga buli kimu yakiri emabega, omaliriza omuyambyeko okusiiga ekifaananyi kye ng'ekinene than okumenya amaanyi ge. Nzikiriza tukatemeteme. Ono gwolaba yazimba machine esobola okukola ne waba taliiwo. Mu bufunze nga ne bw'aba agudde ku ndiri kati yazimba system esobola okukikola ne waba nga taliiwo. So our problem terina ono nga face, just face yokka. Obuzibu bwaffe buli ne ka system konna na buli akakoleramu. Our real problem ke ka system ono kakozesa okusigalawo, ka system akali corrupt, akalimu abakulembeze aba buli kika abalina emize ng'egyo ono face. System embi ne bwekyusa face esigala system mbi. Mu bufunze ffe tekitugasa kumufokasingako ng'omuntu, kubanga senga tutandika okumu addressinga ng'omuntu ne twongera okumutunda mu bantu ng'omuntu, kireetera abantu baffe okutandika okulinda ne beerabira n'okutandika okutakinga actions against him. Lwansonga gwe nange tusobola okukkiriziganya nti waliwo ekitundu ky'Abannayuganda obudde buno ekirinda omwami ono akutuka affe, nga bo balina mentality nti okufa kwe kusootinga ebintu. Ekyo kiri very 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 dangerous. Lwansonga kikuma abantu baffe nga bali passive, kibaleetera okulekerawo okulwana, era kibaziyiza okulwanira koze ezisinga okuba entuufu ezibakumidde mu kunyigirizibwa, ezibakumidde mu kutya, ezikumya obulimba, ne kyongeza control y'ono omwami. Ono omwami afunamu nnyo bwe tumwadressinga ng'omuntu than the system gy'akozesa. Mpulirizaamu, senga tumublaminga ku buli ekigenda mu maaso mu ggwanga, kimuyambako ku distracting abantu okuva ku real issues ne bafokasinga ku ye n'eryanyi lye. Ate ono omwami
agenda agamba abantu nti simple oba mpalana tebanjagala nganze omuntu wabula tebalina buzibu ku ngeri bintu byange gye bitambulamu. Ono mwami tulina engeri gye tumu marketing ng'ow'amaanyi ffe kennyini ate nga ye kimukolera gye tukoma okumwogerako ne tutannyonnyola system emukolera mabega baani abamukolera ne tuba neglectinga. Ono mwami tutandika okumusiiga ekifaananyi ng'ow'amaanyi atakwatwako. Solution eri ki? Solution eri ejja nti mu bbanga mwe tuli kati erya protest vote ono tulina okumuggyako fokasi yaffe ng'omuntu. Fokasi yaffe ne tugiteeka ku system emukuumidde mu buyinza, ne tugiteeka ku bantu abamuwagira nga bamanyi n'abakikolera mu ntiisa, ne tugiteeka ku mindset of silence of fear ne tribalism mu bantu mu bannayuganda, ne tugiteeka ku bulimba obutambuzibwa oba obukkirizibwa abantu nga basinziira ku point ey'okutya okwogera. Fokasi yaffe obudde buno tulina kugiteeka ku bantu si ku mwami ono. Nga tukola ki? Abantu nga tubasomesa butya bwe bali controlled, nga tubasomesa butya okutya kwabwe gwe kukuumira enjegere zaabwe nga nsibe. Abantu nga tubasomesa butya amaanyi bwe gateekeddwa okubaweereza. Bwe tuti bwe tuzimba revolution egenda okuwangaala okusukka omuntu omu. Wuliriza, tetumala amaanyi gaffe agasinga okuba amangi nga tugafokasinze ku mwami ono. Amaanyi gaffe agasinga okuba amangi tugalwanyise nga tufokasinga ku system ono mwami gy'atonze. Kubanga ono ne bw'omugjawo kati nga system ye togijjeewo oba omaze ebiseera, kubanga kyangu nnyo okuddayo okufunayo omuntu y'omu amufaanana nga bakyusiza linnya. Kubanga system y'ono omwami etendeka replacements, etendeka aba banaamuddira mu bigere. Amaze emyaka n'emyaka ng'azimba system esobola okuzaala ki? Ba military royals. Esobola okuzaala abalamuzi abatyoyo ali mu ntebe. Ne bw'oba ojja Museveni mu kifaananyi, kulonizi ze zisobola okusigala nga zikozesa system y'emu okumaintaininga kyalese emabega. Ono ayagala nnyo struggle tugipersonalizing, ebere personalized ku ye n'oyo amuvuganya. Wuliriza, era anyumirwa nnyo struggle ngeri wakati we ne Dr. Kizza Besigye, wakati we ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, Museveni versus the opposition. Ekyo kyasinga okwagala. Lwaki? Kubanga yeekweka emabega wa system wakati nga alwana entalo eziri personal. Wuliriza, population eronda nnyo side eya emotion than eya politics. Ono kyakola ayina engeri gy'akyankalanyamu resistance entuufu n'erabikanga eri simply jealous, eri simply tribal, ate egoberera foreign hate. So mufunze, fokasi yaffe erina okuva ku mwami ono ng'omuntu nedda ku system. Okufokasinga ku ono omwami kirina engeri gye kidireyingamu corrective actions. Abantu bwe batandika okutuuka okukkiriza nti Museveni yekka kyekizibu, omanyi kye basinga okutandika okulowoozaako? Afaddi akola ddi ensobi? Ani ow'amaanyi asobola okumutugirako? Kati mindset eyo gye batandika okudevelopinga ate erina engeri gyettamu movement nga tennaba na kutandika. Etandika okubleedinga spectators not participants. Etandika okuza abantu abatunuulirizi saaba beetaba mu bintu bino. Mu bufunze, system eyakola omwami ono okusigala mu bukulembeze ye system gye tusiina okusinga ofokasingako. Amagye agamuweereza nga tegaweereza ssemateeka, parliament emuweereza nga teweereza bannayuganda, abali b'enguzi abo abafuuka royo gyali, n'amateeka agamusaavinga nga tegasaavinga bannansi. Mu bufunze, ffe tulina kutagetinga mashinale y'ono omwami, tetulina kumutagetinga nga ye ng'omuntu. Naddala wano tugenda mu protest vote, ono tetugenda kuddayo muwa mileage, tusomese system ye n'engeri gye